harmonious nation. That's why we need to learn to stand with others. And these days, I see people who are actually even provoking police and security. They provoke security. But also, and these days, I see people who are actually even provoking police and security. They provoke security. But also, and these days, I see people who are actually even provoking police and security. They provoke security. But also, mazima gali ludda gali mu kooti ezensi anti byebyo tojja kubisobola okyegedde biswaza buki so anyway olwokubanga nti kati that is the background of where we are. Lwaki bano abaana balina okuvumaani abavuddeyo n'atayogera bulungi nti gwe omulimu gwe olwedde tewagukola muveeyo mu ekyange mugambe nti banna ekimala waliwo abali mu kkomera gw'ojja kulooza ojja kwogera ku provocation nga bano just bali mu kwesasuza bali abali mu kkomera kuba waliwo abali mu kkomera abamanyiddwa nga n'emisango tewaliwo gwe bagambye nti akola musango bwe guti. Lwaki bo temuboogerako nga muli ku bituuti ebyo? Lwaki temuboogerako nga muli mu kutubba? Lwaki temuboogerako muli mu misa? Lwaki temuboogerako nga muli mu service? Lwaki temuboogerako nga muli mu bitambiro bya misa? Okyekyekyengezako kugamba nti ebyo ebintu bwe mutabyogerako naye ne mutandika okwogerako because this thing ekyabaddewo ekyajja ati wali it is a process. Omuntu bw'akola gavumenti bw'ekola ensobi bw'obanga omuntu tosobola bw'akola ensobi bw'akola ekirungi tomu appreciatinga katutandikirawo omuntu bw'akola ekirungi tomu appreciatinga era bw'otyo bw'akola ensobi tomugambako sirikirayo ddala ontegedde oba osazeewo okusirika mu bulungi ne mu bubisirika weebale nnyo okyegedde omuntu bw'abanga bw'akola ekirungi tomu appreciatinga bw'akola ensobi era muleke. So mwami Kazimba gavumenti ebadde ekola ebirungi talina kyayogedde kyogezaako tegeeza kyembategezaako tegeeza nti abaana bano babadde bulijjo beerwanako nga mukoze eki musirise bannaddiini kakati bwe muvaayo ne mutandika obba nenyanga baprovokinze poliisi kubanga babadde bawamba abantu babadde bakola ebintu ebyobulabe bingi nga mulina platform buli Sunday exactly nga mubuulira John ne mubuulira Yokala ne mubuulira Gundi ne mubuulira ataliiwo ne mutavaayo gamba nti bannange twawulidde nti Kibalama yabula kyaki mutekewo ku pressure gamba nti muta abaana abakola ki abaasibwa politikale abatalina bakufuna misango abatalina bakuwoza abatalina bakola biki oba bajje mu kkooti mbalete mu kkooti buli kyaki lwebeera nga eri kyesirikidde ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Kati abaana bano bebeekyanga ne babaako kye bakola ate n'ovaayo n'ogamba nti nedda mwaprovokinze mu Gundi batandika okulowooza nti oli ku sayidi eri ebanyigiriza definitely oba okulosinze okyegedde kati bino ne bwojja n'obalansinga n'oyogerayo bugambo nga bubiri n'ogamba nti naye poliisi mwewala okutwalira amateeka mu ngalo twala tugende naye nammwe temuprovokinga nkubuuzizaako nkwebaziza emirimu gye weekoledde weebalire ddala kugattako tofaali ku bulamu bwo ne ku nkulaakulana y'eggwanga nze muzzukulu wa Kisolo Matinkyemba waneddira Ngonge weddira Ngonge essebo sanso okulaba nange nsanyusa okukusanga obulamu bugamba butya tebulina ttabbu ab'Engonge mwetaagamba wasseemu omukazi tetulina buzibu tulina ebiwala ebirungi biruwa era ne mu ggwanga wano ab'Engonge mwebali tobamanyi nga balungi abalina ne positions ez'amaanyi ab'Engonge mwebali ab'ebitiibwa abakyala abaami bano bawulira wekiba Francis Nakyola Kingi oyo wammwe waffe okiba Gasalule Ntake naye wammwe waffe mulina muna akasente owekitiibwa Geoffrey Lutaya naye wakitiibwa kale Geoffrey Lutaya honorable kiziza mu luzungu naye kisigadde owekitiibwa naye Geoffrey Lutaya omuyimbi waffe naye honorable and I think he deserves it
So nabala banji abali nange kenyini wendi nawe gwanga wano so mwetuli era muri bavunanyiza kama badda kyatukoze bulungi nga abengonge tetukoze bubi temukoze bubi ate temuswazizza kubona bonna temuli mu yekoze busolosolo tetunaba kulaba atatuukiriza buvunaanyizibwa tetunaba atali wazinga yaffe kati muri bazinga yaffe mwenna osanga olinga ali mu ofisi ya gavumenti naye ng'ensimbi kyagikola agimeketa okufa kale nno ensi bwetyo naye oli otya mukama nkoze bulungi sina buzibu ndi mulamu weewaawo ebinsoomooza biwerako naye ndi okay abantu bakutuma lyobote naye gwani nze Samuel Kalungi neddiranga eyakabiro ku nguvu baba yemwe abayengera kabaka eddagala yemwe bazukulu akasujja era twali mu kiseera kizibu nnyo nga mulwadde bambi twali tulina osala amagezi gonna awona era yawona mwakikolako nga bwekisoboka naye ate mama mwamujjanjira Namibia tekirina buzibu era baffe bebamujjanjabira mu mbeera ya kabaka we yaddugalire manyife mu Buganda kaka tugaa nti alwadde addugala waliwo ekintu ekyajja mu birowoozo naye nga basinga balina obuyinza emmenga awo nandibadde waliwo ekintu kye nandibadde ntondawo nakiraba nga kyetaagisa ogamba nti naabengeyi bagambye nti ki aja tetaliwo bubeezi nagwenda byayingira mbadde mange mbadde mayiye bwe ndaba nalaba ebintu ebyakolebwa neŋŋamba abengeyi bano bebajjanja kabaka neŋŋamba abongonge bano bakola emirimu bagogola oluzzi lwa kabaka ate bamuyambako ne mu kutunga engoye ze ekyambalo naye neŋŋamba ebika bino jasi byaweebwa emirimu egyo naye nga tebigikola bagikolera ddala babalire bagikolera ddala nenoonya neŋŋamba kankebera amazzi gano aganywewa aga Buganda olwendo olukolebwa bakikaaki tewali naye ate engulu ekolebwa abaki nti tewali naye akale kandabe kabaka nga yajaddugaddemu kandabe abenge gye bagwa ku nsiko banoga eddagala babikola eddwaliro lyabwe liriwa mengo hospital emengo hospital ddwaliro lyabange eddwaliro lya kabaka bamuyogeyoge amina era ebazenze banzala mu Mengo hospital era ne bwe ndiba ngenda kufa bwe mukakasanga nti ngenda kufa temunzikiriza ofiira mu birwaliro ne bwe mbanga ndi Bungereza munvuga ne munkomyawo emengo ne nfiira awo kuba olokwayo wazali fere eddwaliro ly'ekika we tufiira ffenna tufiira era ffe Mengo nze mwe nakulira bambi mwe nakulira munda mu ddwaliro awo awali eddwaliro ly'amaaso awo we wali ennyumba yaffe kati ekadde okitegeera ekadde kakati eddwaliro ly'amaaso ly'ekadde kati nno ffe lyalipya ku ffe kubanga Emmengo edda tewabangawo space y'amaaso wabangawo OPD wano wansi ku OPD wano nga wakayingira mu gate we wakolebwanga amaaso matu biki kujjanjaba musujja bano ba outpatients abajja najjanjaba n'agenda awo kati awo na waliwo nyumba z'abantu era awo wali ddwaliro ly'amaaso ekkadde ng'ovuse waggulu wano Nassolo ward awo waliwo mayumba kwebaleka history yako okay now week eno eggwerede mu Archbishop kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Kazimba Mugalu nakizuula namanya nti olunaku lumu ajja ggwa mu kawunyemu namanya nze ndi musajja mu Kristaayo akkiriza mu Katonda ate ayagala ennyo eddiini yange ey'obuprotestante era nga ekyaki yange yiye Namirembe nze bwe nali omukristaayo mwenkulidde mwembadde ebbanga lyonna nze nali omukristaayo nali nnyo mikono gya Kazimba Mugalu oyo ng'akyali mu bulabirizi egundi emityana aneeno yabeerako omusumba weeno eno mukono gyazo teyali musumba teyali musumba naye yali reverend ng'akyali eyo yabeerako ne gundi yabeerako ne bishop wawa emityana wali Bukomeko kati wali bishop Bukomeko so nakulya nnyo mu mikono gye nabeeranga nnyo naye eyo musajja mumanyi musajja mwogeza ddembe naye olulimi omusajja oyo musajja mulungi era talina buzibu nendooza obuzibu bwe nze n'obuzibu bwange naye Mukama ansonyiwe bwava ku kiseera we yafuukira Archbishop n'ekiseera kino ekya Bishop Ntagali former
okuba nti balemererwa okuwese okumanaging embeera eyaliwo eyantagali nze we namunyiigira ng'omuntu ng'omuntu nempuliranga atakoze mulimu gwe bulungi weewaawo ate naye ku saidi yo osanga yali akoze omulimu gwe bulungi naye nalaba nti waliwo obunafu bungi nnyo mu biseera bya Ntagali kubanga Ntagali yali musajja mwetowaze eyakkiriza emisango gye gyonna. Omanyi omuntu bw'amala okukkiriza emisango gye omuntu ng'amaze okukkiriza emisango gye ate ne mumunyigiriza era okitegeera ne mumuteekako akazito naye ng'ate olwedda amaze okugamba nti omanyi ne kkooti yennyini esobola okusalira ku kibonerezo olw'okubanga obagambe nti bannange omusango kituufu nagukola ki naguze era kkooti yeesigama ku kawaayiro akagamba nti bannange olw'okuba nti tamalidde kkooti biseera tumukendereza ku kubalimbalimba nti ate simanyi ate muleete obujulizi ate ng'amanyi omusango yagukola nagamba bannaye omulundi ogusoose okujja mu kkooti ne bamubuuza are you guilty or not nagamba bannaye ekyamaze musango nagukola ki naguzza. Omuntu oyo ebiseera ebisinga ne kkooti emuwewulirako ku kibonerezo naye kibolusi kya bulabe okulaba nti omuntu amaze okulaga nti bannaye ayamugirute naye nemusigala nga mumukola ki naye position ya Archbishop Looza kyeyakola okuddako ebbali kyekyali kyetagiseera ani Archbishop Ntagali nedda already ye nkugamba yali amaze okukkiriza punishment si zonna naye ebigambo ebyayongerwangako pressure yavanga mu community pressure ya community pressure yavanga mu church kubanga pressure ya community yo yaliwo naye nga si nnyingi nnyo kubanga community eno eri very funny abantu bano abatulaba ntera n'okigamba wano ti bano abantu abatulaba balaba batusinga n'okutegeera kyovola nti abadesigninga social media zino bateekawo n'omuntu wateeka comment waliwo omuntu lwakomentinga n'olabira ddala nga kyakomentinze kituufu emirundi 15 nga mwe mwakibuusiza maaso kati ebiseera ebisinga community ekola ki eraba community pressure senga ojjukira pressure community gyeteekawo teyali nnene nnyo in fact yo community kasa yawulira nti nno Bishop Ntagali atagadde akkiriza nti yatagala gundi ne community nemujjayo lo Bishop netuula nakkiriza ne bamuzza ebbali ne kibeera smart era gundi nekola ki gundi community nesirika community senga ojjukira community did not do much because nagoberera amawulire ago kubanga nze n'ekkanisa yange nfaayo nnyo nti nagoberera amawulire ago ng'angula monitor ng'angula bukedde nga nfuba kulaba nti I follow each and every step. He acted very professional naye mwami Kazimba oyo kitaffe mu Katonda n'atandika okunyigiriza ng'era abaaseno bwe bakola n'anyigirizaamuuko kati ate ne bibanga ebiryagala okubeera personal. Kazimba yabyogerangako yabyesibako nnyo bade manyi ye bamweta place ali pressing ono no ekyo si kyekyali ensonga lwaki bamulipulasinga omusajja agenda ono mwami Kazimba agenda okujja nga biri byaggwadde byoli byaggwadda taba nno andi bamuwa obudde ateekateeka kati nno kankuwa information ono teyajja kulipulasinga ono because of that no oli ekisanja kye kyali kiweddeko nga nogenda agenze Ntagali ewesiwa Archbishop yawummula myaka gye bulungi nnyo nga yaweereza n'awummula kati bino byazuukuka buzuukusi nga bonoga nti omuntu azuukusizza ekintu ekikadde so wekitibwa Archbishop Kazimba yali excited yes waliwo excitement position etagisuubira I don't know but the way he handled was not according to my view I think there was a bit of waliwo okunyigiriza okwali unnecessary anyway ebyo si bye bikulu kubanga byaggwa Mukama Katonda yatuyamba n'atuyisa kye yakoze si kinene yabuulidde enjiri naye mu kubuulira enjiri n'ayitirako sayidi endala era yannyonnyodde byonna kumpi yabiyiseemu
yalaze obubi gavumenti bwekola okunyigiriza naki naye n'alaga ne side eno endala eyoga nti abantu bakuprovokinga ki baprovokinga security. Ebigambo ebyo biyinza okuba bituufu oba bituufu, nange nali mbyogeddeko, oba biyinza okuba bikyamu, naye ebigambo bitera kuba nnyo kisinze ani abyogedde nawe obyogeredde na obyogeredde mu mbeera ki. Omanyi abantu balaba, nkugambye abantu balaba. Osobola bagamba nti bantu mwe mulekerawo okuprovokinga police ne bakutegeera, naye ate waliwo balaba nga okyogedde mu mutima ki, waliwo olutwogerera mu spirits, spirit omwoyo kigoyogereddemu ekintu. Oli asobola kugamba nti kale, managamba kale, managamba kale, naye nga kigambo kyekimu, byonna bigambo bye bimu, naye n'ogamba Obote yaŋŋambye kale, otegedde nekikweraliikiriza. Kyokka ate n'ogamba nti Obote yaŋŋambye kale tugenda kukola, otegedde nekikusanyusa. So kitegeeza omwoyo, katatoga omwoyo gulaba na mwoyo gunne waagwo, teri alaba mwoyo mulala. Omwoyo ogwange gulabagana n'ogugwo, ontegedde nga nti musajja oyo newankubadde akkiriza naye takoze takkiriza, kuba omwoyo gwo guba gulaba mwoyo gunne waagwo. Kakati abantu baffe bano nze ntera bagamba tosobola bw'obanga omuntu bw'akola, gavumenti bw'ekola ensobi, bw'obanga omuntu tosobola bw'akola ensobi, bw'akola ekirungi tomu appreciatinga. Katutandikirawo. Omuntu bw'akola ekirungi tomu appreciatinga, era bw'otyo bw'akola ensobi tomugambako. Sirikirayo ddala. Ontegedde? Oba osaze okusirika mu bulungi ne mu busirika. Weebale nnyo. Otegedde? Omuntu bw'akola ekirungi tomu appreciatinga, bw'akola ensobi era muleke. So Mwami Kazimba, gavumenti badde ekola ebirungi talina kyayogedde, kyogezaako tegeeza. Kyembadde tegezaako tegeeza nti abaana bano babadde bulijjo beerwanako nga mukoze eki? Musirise bannaddiini. Kakati bwe muvaayo ne mutandika obba nenyanga baprovokinze poliisi, kubanga babadde bawamba abantu, babadde bakola ebintu ebyobulabe bingi. Nga mulina platform buli Sunday. Exactly. Nga mubuulira John, ne mubuulira Yokana, ne mubuulira Gundi, ne mubuulira ataliiwo. Ne mutavaayo gamba nti bannange twawulidde nti Kibalama yabula. Kyaki mutekewo ku pressure egamba nti muta abaana abakola ki? Abaasibwa. Politically, abatalina bakufuna misango, abatalina bakuwoza, abatalina bakola biki. Oba bajje mu kkooti, mbalete mu kkooti, buli kyaki lwebeera nga eri kyesirikidde ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Kati abaana bano bebeekyanga ne babaako kye bakola. Ate n'ovaayo n'ogamba nti nedda mwaprovokinze mu gundi. Batandika okulowooza nti oli ku sayidi eri ebanyigiriza. Definitely oba okulosinze. Okyegedde. Kati bino ne bwojja n'obalansinga muno oyogerayo bugambo nga bubiri n'ogamba nti naye poliisi mwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Twala tugende. Naye nammwe temuprovokinga. Nkugambye ne bw'oba tolaba owunyiriza. Abazibe bawunyiriza. Naga ani ago oyitoga waliwo emmere. Nuka muzibe alabye atya. Nti oli ne bw'aba talaba ayinza obunyiriza. Kalungi mu nsi ezifaanaganako nga Uganda oba ensi ezibaddemuko obukulembeze obufaanagana bwe buti, entalo, enguzi, ekiwamba abantu, ekitta abantu n'ebirala. Bannansi babeera nnyo essubi lyabwe nga liba mu bannaddiini. Era ebiseera ebisinga bannaddiini statement ze bakola zitera nnyo okuwulirwa. Bwe gutyo guli wano. Bwe gutyo bwe gwali gulina okuba naye si bwe guli lwaki. Bannaddiini baffe bava ku mulamwa gwa Zinga yaffe. Sibatuukiriza buvunaanyizibwa. Tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Kubanga eddiini olwaleero nayo yafuuka bizinensi eyeetongodde.
ewa n'emisolo mu gavumenti efaayo nnyo kubakola embaga efaayo nnyo ku bintu ebigireetera ensimbi mu ggwanika zaazo mu mawanika gaazo tebakyali ku society and moral support otegedde ffe olwaleero omuntu ekyaki eyaniriza nnyo omuntu azze n'ebbaasa okusinga oli asabirawo bulijjo ng'awa 1,000 kakati olw'okubanga nti tulina ekizibu ekifaana bwekyo mu society ate era nti society luli eddaffe ffe we twakulira nga bw'ogenda ku ssomero kye tuyita holiday package oba kye twayita nga homework ffe homework twamufunanga Friday na Saturday na Sunday homework oyo nga bamukuwa waliwo ne reverend wa sayininga oba sheeke oba imaamu oba pastor oba weva oba father wa sayininga okusinza ku ddiini gy'osaba nti bwe wazze nga they used to care about the complete cycle of omuntu wenabeerera mu seminary nga buli kuddayo kwa kusoma parish priest ateekwa okuwandiika recommendation exactly kakati ffe bwetyo twakula nti gundi ekyaki amakanisa gabanga fully responsible for the society growth eggwanga nga likula kyaki omuzikiti kereziya bonna bavunaanyizibwa ku nkula y'omwana era nga bwe bamanya nti nno wagenze ku weekend babuuza wasabiddewa kyekigendererwa ekyabeera kusayininga ku homework wano wasabiddewa sawo twavaawo oli agulirira bamulende ku bwa bishop oli n'agulirira bamulende ku bwa father olwaleero ojjukira obwa bishop obwabaawo this time bwalimu akalulu bwalimu ebintu bingi ebyabaawo waliwo obululu waliwo bishop Kasana netulaba ebintu bingi ebitalabika bulungi naye byonna bikulaga ki byonna bikulaga nti waliwo bishop n'awaabira kanisa mu kooti bishop n'awaabira kanisa mu kooti nti bamubbye akalulu kakati twebuuza amazima gali ludda gali mu kooti ez'ensi anti byebyo tojja kubisobola okyegedde biswaza buki so anyway olw'okubanga nti kati that is the background of where we are lwaki bano abaana balina okuvumaani abavuddeyo n'atayogera bulungi nti gwe omulimu gwe olwedde tewagukola muveeyo mu ekyange mugambe nti banna ekimala waliwo abali mu kkomera gw'ojja kulooza provocate ojja kwogera ku provocation nga bano just bali mu kwesasuza bali abali mu kkomera kuba waliwo abali mu kkomera abamanyiddwa nga n'emisango tewaliwo gwe bagambye nti akola musango bwe guti lwaki bo temuboogerako nga muli ku bituuti ebyo lwaki temubyogerako nga muli mu kutubba lwaki temuboogerako muli mu misa lwaki temuboogerako nga muli mu service lwaki temuboogerako nga muli mu bitambiro bya misa okyegekyengezaako kugamba nti ebyo ebintu bwe mutabyogerako naye ne mutandika okwogeraku because this thing ekyabaddewo ekyajja ati wali it is a process. It was not an event. Yes. Kati kufa abategeera nze ntegeera mukama ekyo yakimpanga kirabo nze sisobola kulowooza mbu that was an event. It was a process ebadde gyekola kizimbibwa era gavumenti esalawo keyanjule abasitule gye bayita jati mu bantu si nekyo kyokka kibaddewo nga kijja kitambula bano ne balaunchinga amagye gaabwe because era sigamba nti no government yeyina omusango yokka n'abo opposition baffe balema bankutegeera tebategeera okitegeera tulina opposition ey'abalwadde b'emitwe nti oli ajja n'agamba nti nze nina amagye kubanga yeetaddeko ebipesa bya Gomesi kuno nagamba nze ndi jeno okitegeedde kati ebyo byonna bireeta jjooni ne mu bagavumenti mulimu yagamba we have them agye exactly kati bonna nkugambe because society bwekyoba omanya society kituufu society yonna yayonooneka kati society bwebanga yayonooneka then what do you expect era ebyo byetulaba what do you expect nti omuntu agenda kuyingira amagye ng'oludde mwonoonefu
omuntu agenda kuyingira mu kanisa okubeera reverend ngolode mwononefu omuntu agenda kakati kitegeeza nti already buli muntu mu position ye muki mwononefu mwami kalungi sekita eno ey'eddiini totera kujawula nnyo na gavumenti oba nabukulembeze bubeerawo buli wabeera omukolo gwa gavumenti gwonna omukulembeze oba abeera mu buyinza oba eddiini ebeetuta omukolo ogwo omukulu w'enzikiriza eyo abaawo actually mu Uganda kale kyakyusibwa bonna babaawo akulira abaprotestant akulira abakatoliki akulira abasiraamu ne bajja ne basabira omukolo ogwo ne kugenda maaso enfuna nyingi tulabye nga President Museveni akwata emmotoka n'aziwa aba prime minister bazitwale ku mikolo bagabire ba bishop nga babatuuza ba father nga babatuuza ba mufuti nga babatuuza ba district kadhi nga babatuuza president abadde nga abawe emmotoka emirundi mingi tulabye kye bayita prayer breakfast mu State House okusabira eggwanga kukulemberwa bannaddiini batula mu State House ne banywa buchaayi ne bakola n'ekye bayita bo kye babayisa okusaba okusabira ggwanga ebintu ebyo oba bye bibaleetera okubeera nga basayidinga ne gavumenti mowa okusinga public oba okusinga community ekisookera ddala abantu balina okutegeera actually addition to that wano omusomo omwe yagamba nti mutuyita ku mikolo gyammwe ng'agamba opposition naye tutya okugijjako kubanga eyo tebajja kuddamu kutuyita kakati oyo just yakifuna mu perspective eyiye naye I want you to understand ti President Museveni okukwata emmotoka n'agiwa district card n'agiwa reverend n'agiwa pastor si kibi in fact kyetaagisa ffe nze nakulira ewaffe waka ng'ettooka erisinga okuba eddungi jjajja waffe ng'atugamba litwale Namulonge litwale Namulonge wa reverandi ebiseera bye twali tukyalina sekiziivu oyo oshegedde nga tugenda ne tutwala ettooka ewa reverandi ebintu ebyo oshegedde nga buli lwe babeeranga nti lolezza ekimi amatooke nga banonamu amatooke amalungi nga 3 oba 4 nga bagamba ago mukatwala Namulonge oshegedde nga ffe ba reverandi tubawanga era ffe mu nkola eyaffe eyaba protestant n'abakatoliki ne ba catholics aba reverend ne ba father baweebwa si kibi era kino kyekugamba nti kino president kyakola n'abawaayo ebbaasa si kibi byonna si bibi naye gwe gwe bawadde okibalansinza oti okusigala ng'eno side ogiwa kyenkanyi nene era n'abaana aboogera kankubulireyo gwe okitegeere bulungi n'abaana bonna aboogera ku nsonga zino nabo babawa naye bo babeera strong enough ne bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba nedda ebbaasa yino njirina naye kino kikyamu yes ebbaasa ogimpadde n'etteeka ly'emmanyi tuliganye ebintu bino sagala olowooze nti nno bano aboogera tebabawa ebbaasa ogimpadde naye ebisiyaga tebiyita thank you ontegedde so tolowooza nti bano aboogera tebabawa naye abantu abamu bakoleramu bampaane kankisusse nnyo bandabe nze nsiza okuyirawo gavumenti omubiri weebale nnyo babeeramu ne competition y'abampaane bandabe abamu bali mu makyaki naye tebagala kuba baminisita abala ali mu kugamba senga bampaka minisitule ako babaddemu omugenzi Father Lukodo teyali minisita ne saa zino mu parliament mulimu kaka kyekugamba nti abamu baba bali mu kubala birala ebisinga ku kye tumanyi oshegede kyengezaako okugamba era by the way munnaddiini yandibaddemu kufu teri munnaddiini gwe batawa mu Uganda naye munnaddiini ekikwonoona kwe kuddira no misusing okuwaako noloza nti ogenda kufuna bonna bafunye nogamba nti kakati nze kakolere nti bonna bafunye so ekyo sagala muntu yenna alowooze nti kubanga baasa ebbaasa buli oba baba bateekamu okuteeko nti gwawadde ebbaasa nedda beera ku sayidi yene abantu baffe jasi baba bo bennyini beeremererwa yentegeera yaabwe kati kubanga abalowooza abantu waliwo kye bayita okweguya waliwo kye bayita obwetaavu ontegedde waliwo kye bayita okwagala
waliwo abantu abamu munnaddiini nga ye awagira gavumenti nga wagira NRM so nga ate munnaddiini yandibadde awagira gavumenti ontegedde tulina bannaddiini abawagira FDC so nga munnaddiini yandibadde awagira nnyo gavumenti ontegedde kubanga bw'oba owagira gavumenti obeera n'emirembe owa Nuupu bwajja omusabira owa DP bwajja omusabira owa NRM bwajja omusabira kubanga owagira gavumenti twalaba juzi nga Nuupu yali etegeka okusaba kati buli lutalo bwe lutandika okujja waliwo Reverand omu weeyo Eastern Uganda ndowooza yajja eyakulembera okusaba okwali ku Nuupu okujjukira mujjukira bulungi naye olaba Reverand oyo kyeyakola kyali kikyamu okusaba ku Nuupu ne bye yali ayogera byonna byali bikyamu ate lwanga tebe tekyali kibi kusaba na bannuupu ne byonna bye yayogera byali bikyamu ate nga Reverand ate muwe ekitiibwa okyegezezaako okugamba kati you are siding okyegedde genda obasabire olaba mu kyaki omu mu kyaki bukya ku makya ne baleeta omusajja tubiraba nnyo Namirembe awo ne baleeta omusajja nga awasa mulundi gwakumeka gwakubiri ontegedde omukazi omukadde najja nagamba temugenda mugatta mama nakangubi wendi wano temugenda kumukola ki kumugatta kyaki tesisitinga kugatta muntu oyo bakiyimiriza naye kyaki kyekola ebasabira omukisa bano ababeera bazze ebasabira omukisa ne bagamba mukole ki mugende tetugenda bagatta kubanga omukisa guweebwa buli muki buli muntu era bwe basabira omukisa ne bagamba mubeere balamu mubeere bulungi mugende bwe mulitereeza mulidda mu kyaki yo kyaki ne bakola ki ne bagatta kyaki tebagatta kakati yenkola eyo nti mu politics kyaki tetwala saidi naye ate ewagira gavumenti terina kutwala saidi naye ewagira gavumenti saidi ya kyaki ya gavumenti kuba waliwo abanuupu nga baprotestant ne wabawo abagundi ab'NRM nga nabo baprotestant balina kutuula mu kyaki yemu bonna obeetaaga so omulimu gwo gulina kubeera gavumenti neno neweegenda eddako era mugasigala kubanga gavumenti yeebaawo bano abakulembeze babaawo ne bakola ki kati bano abalevírandi baffe abamu ensobi gye bakoze beekubidde nnyo ku saidi y'abakulembeze abali mu gavumenti eno ne beerabira nti bano abakulembeze bagenda wajjewo abalala ate kyaki esigale nga weeri kati onookolagana otya ne Bobi Wine ng'ayiseemu nga bw'abadde ajja mu kyaki mbirigo okitegeezako okulaga bamusiba tolina kyoyogera exactly kati awe wali obuki nti bano baddidde ofiisi zaabwe ne bazirinnyako ebigere ne babeera waggulu wa ofiisi zaabwe ate nga badde balina kusaavingira mu ofiisi zaabwe kubanga gwe ne bw'obeera ng'olina kyowagira mu magye mu barracks wabaayo polling station gozaki bagiteekayo bandi badde babalabazi b'amagye ne bagamba nti ab'amagye bonna balonze kino bawagira gavumenti eri mu buyinza naye wabaayo polling station ontegedde nti Machas bamanyi nti oli munnamagye alina ate naye personal opinion Machas akolera under this government si buli munnamagye nti awagira NRM kituufu okimanyi ekyo kituufu ate si buli wa polisi awagira NRM ekyo okimanyi yes kakati bano abantu just kyekibaleme nze bulijjo kyensomesa abantu kyendi mugamba abantu nti mutandike okwawula ebibiina muwawule ne gavumenti ekibiina olwaleero ekiri mu buyinza bakiyita kyani NRM naye si NRM si ye gavumenti NRM kibiina kya byabufuzi era bukeera ku makya nga NRM si yeefuga nga boolaba UPC yaliko muki mu gavumenti yaliko mu kubeera nga ye gavumenti eriwo kati UPC teriwo kubanga bali abakulembeze bayogeddeko abatamanyi kye bagoberera nti kati ku mulembe gino gye tulimu agatta ekibiina kye mu gavumenti
n'abanga akozesa ekibiina okutuukiriza ebya gavumenti. Nekireetera abalala obutafuna mu gavumenti. Era si kyamagezi kukola project ng'etunulira kyovulaba nti zo zonna zi PDM zigundi owereze communication simanyi gundi youth livelihood twala tugende wali tulina byonna omanye ekibisuula bantu kulo Muza nti kya kibiina. Muntu kulowooza nti agenda kwambala t-shirt eriko President Museveni. Agenda gyeseneza PDM. Kifu. Oba si kyo yambala t-shirt eriko President Museveni, eriko NRM, otule mu office. Ne minister, line minister weze sente. Ayambadde ya Bobi Wine tajja kujja mu office. Kubanga wano mu office toli mu campaign. Oli mukuweereza abantu kati ebyo bibiganya abantu okutegeera ebintu bino. Minister owa sente ezo mweziyise oli minister wa government oli minister wa NRM. Ayina osooka oyita obukulembeze bwa NRM mu kitundu ebyo buba butwala sente. Okay, Mwami Kalungi nga tuli ku nsonga y'abannaddiini. Tulina bannaddiini mu Uganda era sitiru kuba kati ekya Archbishop Kazimba kigenda twaliramu n'abasumba abalala aba bannaddiini abalala. Tuli mu mbeera ng'eriyo munnaddiini significantly yenga ayimiriddewo alakira ddala nti nze ndi wa gavumenti. Tulabye abasajja nga ba Pastor Bujingo. Yenne olabye ddala nga alinga akubayita ddala ne campaign. Anti kati eyo kyenkugambe kiri nti abantu abamu bagenda okufuuka ba reverend ba father ba pastor baani ng'olwedde boonoonefu. Ontegedde ng'olwedde nekyayingidde mutakikola ki tachimanyi takitegeera ate nga kigenda mu kyusa kinene. Gwe kyogamba mu church ya Bujingo temuli mu baana ba Nuupu mwebali temuli mbawagira Bobi Wine mwebali era bakaluubirizibwa naye tebalina kyakukola ayina okusanga be basingamu n'obungi. Okyegedde goza temuli mu ba DP mwebali goza temuli mu ba CP mwebali goza temuli bali independent ng'agamba nti nze saagala kumanya. Naye omusumba waabwe wabanga ate yadda ku katuuti. Kakati ensobi ebyo biri mu Bayibuli kuba ababuulira njiri. Ebyo abisoma byayogera ababisoma mu Bayibuli. Okyekyengezaako kugamba. Now this is where we go wrong because ebyo tebiri mu Bayibuli. NRM is not in the Bible. Ontegedde? Neither Museveni, neither Bobi Wine. Neither Bobi Wine, neither Bati. So kati abayogera mu bibye nga ye akola adilibu. Ontegedde bulungi eba adlib fe mu lulimi lwaffe ayongerezaako buki mwongereza kubanga NRM teri mu Bayibuli, Bobi Wine tali mu Bayibuli, Museveni tali mu Bayibuli, UPC teri mu Bayibuli, tewali kiri mu Bayibuli awo. Ontegedde so kati gwe bojja n'ongamba nti obuulira njiri noyogera ku Bobi Wine noyogera ku Museveni nti nze nga nze bamaze okutegeera nti you are disorganized. Toli wamu gwe olina kyowagira naye ate oyagadde okozese platform ya church okukola kyokola. Era kino kyemŋŋamba abantu ne reverend ekyamulidde ontegedde temukozesa platform ya church oba ya muzikiti oba ya kereziya kuyisaawo byammwe biri personal. Musoke muyiseyo by'abantu bemugoberera. Mukole bya Katonda bya institution eyo sina bya Katonda yekka naye bya institution eyo because zino institutions eziriwo church is an institution bya Katonda bya nteekateeka ya community bya kugira kubanga ffe Bible mu church yaffe y'aba Protestant we believe in reasoning. Reasoning is part of us. We read the Bible and we reason. Ochegedde. Fete tuli ba evanjiri ekomyawo. Mugende mirembe nedda. For we believe in reading the Bible and reasoning accordingly. Bannaddiini bavunaanyizibwa okusaba government accountability. Yes. Kubanga government bo bano beba omuntu yenna gw'osanga mu kkubo aba musiraamu aba mu Protestant aba mu Katuliki aba mu Anglikani aba Orthodox aba kyonna kyali
So munnaddiini yenna bannaddiini kyova balina intelligence council ekibiina ekibagatta balina okusaba government accountability nti bannange enguudo nga tezikolebwa kiki twawulira mwewola ssente mwekizimu banka zaddawa ekyo ogwo gwe mulimu gwabwe kati abaana bano lwaki olowooza batabukidde Kazimba Mugalu bajja okusaba accountability bamutabukidde kubanga nkugambye nti omuntu yenna mu bulamu bw'obanga bw'akola ekirungi tomu appreciatinga era bw'otyo ne bw'akola ensobi tomugambako kakati bano babuuza bwe tubadde tukaaba ku nguudo obaddewa bwe tubadde tukaaba ku mafuta agalinnye obaddewa bwe tubadde tukaaba ku bawambi obaddewa bwe tubadde okitegeera kyeneza kukugamba sente zibbiddwa obaddewa so kati bino byonna bakubuuza ekireeta ekyo kyekyo nti kati batandika okugamba nti wait a minute lwaki ovuddeyo kati ate noyogerera ate naffe n'otuweteramu gwe kyoyita provocation bayinza okuba babadde bali mu kukola payment nakugabe the other thing is a process olwedde olutalo lubadde lutambula nga toluliimu kubanga gwe kyoba omanya nti ekyaleesa Jati yali response ya parade tebanatandisa okuteekateeka mukoze ne parade ne baleeta Jati bajjeno ne bajjeno beegweko muki mu firudi Jeno Sauda Madada yeegweko ne bajjeno abaddala muki ne Jeno okwalinga mu firudi wajjati owalwedi agweko n'owekiddugavu tulabe kikola sensi obanga waye emyofu twageza okugenda omumalirizo nga waliwo bajjeno abakaaba ng'owekimyufu akaabye kakati olwedde olutalo olubadde lutambula nga gwe mwami Kazimba oli osirise oli kubitafutafu oli mu bbaasa oli mu kabera bbaasa kiki ekyajjiddemu ne weerabira nti olina oweereza abantu kati kyekireese ono John kyekireese bino ebizibu byonna okyegedde kyekireese bino ebizibu byonna bano abaana si basiru okumulumba babadde bajja bamulaba kubanga bo babakuba kibooko ne badde ebbali ne bagamba katulinde Sunday service egamba n'obuulira John n'obuulira Gundi n'obuulira Yokaana n'omaliriza ng'owetedde Bobi Wine Deuteronomy n'omaliriza ng'ogambye emirembe gibere gye muli naye nga waliwo abali mu kkomera okyegedde ne basirika kakati bo ne bagamba kyeki kyenagambye nti when you don't appreciate somebody nga alina kyakoze ekirungi bwatyo bwakola ensobi era tomunyega eriyo n'abamu nga Samoni yonna giwunzikira mu mukulembeze waabwe kakati oli agenda okugattagattamu ng'alaba bali obawadde nnyo kubanga wano enjiri yabadde mpanvu era yabaddemu ebigambo bingi ebimu nga biraga nti agezaako okugira naye bageza okugera okigattagattamu nga tekigatta nga tekivaayo bulungi ku level ye tekivaayo bulungi bagenda otunula emabega nga tewabaddeewo mukululo tolina woolabikira nti ku kino Kazimba Mugalu yavaayo nti ku mabaati agabbibwa Kazimba Mugalu yakola eddoboozi okyegedde nti ku kiwambe ekize kibeerabeerawo abanjiza ku bantu abali mu kkomera nga tebalina misango tikubenje obuli ku nguudo olw'enguudo embi kakati batandika okugamba wait a minute ate oluusi ebintu bwe babyogerako ne babiyitako buyisi tebabisimbako mannyo kubisimbako sira omugenzi Cypriano yalinga atera okiwa amaanyi kakati buli lwe kibeera bwe kityo mbagambye bannaddiini bwe muba mwagala emirembe muwagire gavumenti temuwagira bibiina n'abantu bali mu gavumenti muwagire nnyo gavumenti muluŋŋamye gavumenti erina tambula etya ontegedde bwe munaagaana okuwagira gavumenti kubanga by all means bwewagira gavumenti oba owagira Museveni ontegedde kati ye kibeera eriyo obutakola mulimu gwe ontegedde naye nga gwe omuwagidde ate okuwagira tekutegeeza kuwaana era nze ntera okugamba abantu bagamba nedda guli wenaale mutwala tugende konze nedda okuwagira tekutegeeza kuwaana ate okuwagira tekutegeeza kuvuma sigala ku principles ziri very clear nze Museveni wange mu gavumenti nga mwali nze nkugambye nti nze mpagira gavumenti bwabaawo system gyalese nagamba nti bane tulese gundi PDM nga kituufu erina makobo matuufu nze nga ngenda mu kalwerwe nga mbasomesa PDM
ontegedde mba mazo muwagira senda kasoka muwana senda kwambala t-shirt ye ngati ontegedde kubanga abakirese kati ze nchiwagidde gwengo omukulembeza mu government ye kyongereyo nze ne mugamba nti bwaleeta gundi yaleeta bino ebyokusoma gundi gye tuyita skilling bwaleeta skilling nina abaana mu skilling abawera ebibiri abayitidde because of me otegedde nze ogwange gwakola ki kubasomesa nakugamba nti mujiyingire olina ngamba waliwo abaana bangamba nti mwana ffe tujja kubanga abalidde mwana mugundi mwana mu president waffe olukwe ne bagamba nedda kino kiyamba gwe genda osome kino kikyo genda oyiga okukanika era sikugamba nti bw'otuuka eri kubanga eri tebakusomesa kwagala gavumenti so tebakusomesa byenaremu bakusomesa biki bibyo genda oyige oveeyo ng'oli muki so okuwagira gavumenti tolina kukwata muzino ga Museveni oli matakonko Prime Minister alina ekigawo kya Museveni malayika no ebyo byonna kati ebyo bya bubbi President Museveni banange mukama watuwa nnyo Museveni malayika nga malayika ebyo si malayika Museveni mukulembeze waffe omulimu gwe tulina kumusupportinga bwaleeta programu tugisomesa abantu abagibbamu tubakwate ontegedde basibwe kirabeko nga n'ebibuga byabwe biwambi babikomawo eri twagala kintu kyobulaba nti abamu abantu abamu tugenda tubatomera ne bagamba te kati gwe olinga owaffe naye ate kati lwaki gundi omugambako egwo n'omugamba nedda nze that's not my business nze business yange yakulaba nti kubanga gavumenti Museveni agenda kuvaawo gavumenti egenda sigalawo bobo tebagenda gavumenti yasigalawo bamini bagenda gavumenti yasigalawo balutwa bagenda gavumenti yasigalawo bamuwanga bagenda gavumenti yasigalawo kitegeeza nti bw'onyigiriza gavumenti nodda mu kuwagira Museveni ojja kugenda ne Museveni bannaddiini okubeera politiko nnyo kyeki kye nagambye nti bayonooneka society yayonooneka bo baavaawa abamu si na bannaddiini bwekimanyi tulina bannaddiini bangi nga bafere tokimanya ekyo bayitirivu abantu kati eddiini bagikozesanga gundi nammwe mubasiraamu babalumbye bangi babalumbye nnyo bali omwo bekyanga boogera ebigambo bingi nnyo naye gyekiggwera ng'agamba nti munjigyemu balaba baseeka baffe akwatagizana nayogera ebigambo ebyetabu amaliriza muri ye ssente awo mu maaso ge yazze kubuulira yazze kukola ki era ayinza n'obutadda senga temumuwadde ssente agamba aba basiraamu beeyo basiru nagenda ne mbabuulira awo ebigambo byange ngenda okukebera mu kinankani nga bataddemu emitwalo tewawulira kasi n'amafuta gange tegamala kati n'obuuza yazze kubuulira kigambo bagode maimaamu abakubagana lwa ssente y'omukabbo ozasemba bakasuka bakasimbu bakyaza imaamu ku muzikiti n'abuuza imaamu waawo abeerawo nti abasiraamu bano bawa batya nempaha bano ekinene ennyo mitwalo 2 ate ku idi babeerawo bonna nga we bali naye okukuwa kwabwe mitwalo 13 14 12 tebawa nnyo nti naye omuzikiti gujjuza nti imaamu ne ali ewe tuteekayo tenti ne bajjula nti kale banga we batyo bawa 2 kati nze kankuwa 5 Katabana neswala katenatani na abale mtu atano nagamba nawe kati yone kinava mu kutuba totekayo noma zange imamu omugenyi nga akwata muzindalo ng'atandika nga ajayinyirira ezisabe essente nga ajayinyirira ezigira nga abasiraamu batandika okuyiwa essente mu imamu agenda okumanza nga n'obukadde obwo namugamba togenda na ssente z'abasajja tusiwe obakubagala ekikoda ate abasiraamu be baataasa dama banne muzoge mubere bajulizi namuwadde saakuwadde emitwalo 5 tiwajimpa jade jaki tutatekayo nnugu kale nnugu yaki toba nazze wano ne mugamba ne kankusomeseza abasiraamu b'okuwa gwe tomanyi basiraamu ngeje balina kuwaamu ate kati ateekayo embeera so bintu bwe bityo naye katusubire kino simanyi kati owekitiibwa mwamusonyiye atya oba akadde okakyamulimu kati kakyamuwaata era kakyalina okukola butazaayo oba naye azzeeyo si butazaayo ayogere amazima ayogere amazima amazima ag'abannaddiini gakyusa nnyo mu nsi ezifugibwa mu mbeera erimu obunakyemalire erimu obudictatorship teri muntu atawa kitiibwa ddiini
abantu abasinga baweredde era omuntu atawa kitiibwa ddiini abawanjawulo nnyo kankubuulira ekintu kimu olaba obeera toli mukatuli kino osanga father ayambadde kola exactly neweewumbako gwe okimanyi nti nno mu nsi ziri ez'abasiraamu bamanyina okuba emmundu ku ssaawa y'esswala ne bagusala ne basooka ne baziteeka wansi ne basaala ne bakabaddeyo ne bakuba emmundu nebadde ne bakuba emmundu okyeka ekyengezaako okugamba that is how sensitive eddiini bwebeera so kati bannaddiini mwenna mutuyambe muwagire ennyo gavumenti be bantu muwagire nnyo abantu okusinga abantu abatono ab'olubatu abali mu buyinza mujja kufuna obuzibu nga buno omukulu bwafunye mujja kakasa nti ate abo abali mu buyinza obalaba tewali akutaasa andi bokasoma lwe bayisizaawo ekyawe tebalaga nti bulijjo balinaawe teri akutaasa nawuli abeeyogerako bannaddiini abo nti balina amamundu mu maganduula ne bw'oba nayo olaba abaana balumba agirina nga tataddeeko ganduula ate mabazikeka mu maganduula katono gwagitadde mu ganduula weweyambula alabisa bwana mukolo w'ekigo ky'ekaliiti ng'agijjayo sekyoyitendekase bamala bambi kyekyo so that is what it is so nga tuwunzika tuwumbawumba bannaddiini naddala bano abadde bagufudde omuze okudda ku bantu bano abanyigiriza nalabye n'abasiraamu olwo yadde abagambako olwo yadde agamba imaamu nkugoberedde emirundi mingi buli okwata akazindaalo odda kuba n'abantu abali mu makomera bw'okuba yadde yamwa advise nti ekisingako oba owulire toyagala eyo sekita giyiteko buyisi eyo layini giyiteko buyisi anti kati ate yemusasuza nti okola ground kwoli ye musasuza gyamugobako ekikulu kya byonna bannaddiini musale amagezi agaddayo mu ddiini basobola mukole omulimu gwammwe bwe baba tebasobola bakyafuna obuzibu omuntu kali nga pasta bujinga asobola okudda ku ddiini ne lukeera ku makya nga tatadde Bobi Wine mukamwa anti kakati kyekyo awo obuzibu bwajja dda nakeera ku manja ndi Bobi Wine era ogenda kulaba ku kyaki singa Bobi Wine ayitamu olwaleero waliwo kyaki eziggalawo ezirekerawo cooperating ng'eyekkananira ndi simanyi naye gwe kyobamanyi kyaki ezimu ziggalawo namubiri wa Dream Restaurant awo mukwano gwaffe nnyo nga tumwagala tukwagadde nnyo namubiru ndi mu kisiibo ekisiibo tetutambatambula nnyo sinayo nagenda kunywa kajuisi kali ke yateekawo kuba tuli mu kisiibo naye nga betubagamba mugende munywa kajuisi ako wagambe kabwerereko olutuukawo kasoba nga asiibye ng'osiibulukuka ng'ate olyoka osaba ebyokulya ebirala osaba emmere alhamdulillah mu bungi bwayo mu bulungi bwayo mu buwomu bwayo ebeerawo Dream Restaurant ziri wandegeya ku Equity Bank ng'oyambukaawo waliwo eri awo naaga amakubo abiri agava katale kewandegeya mu ekyo ekizimbe ky'akatale kirina amakubo eri emmanju eri abayokyenkoko nze nsinga kuwoomerwa eno eyawano ku Equity Bank oba oyambuka bwambusi bwoti abaana we bali awo bakupakingisa n'opakinga n'olya emmere so olwadde mbaga ne famire olwadde gemera ne mukyalawo ekifo kyabwe kigazi olwadde mbaga n'omuntu yenna gweoyagadde otambula naye ekifo kyabwe kigazi otuula bulungi nnyo n'olya ne bw'oba ogenze ku deeti ng'oyagadde kulya ku mmere ennansi ng'ogenzeko ne mwana munno gw'oyagala okukuba empeta otuula bulungi nnyo balina abaana abaweereza ate eri byakusitunkana bw'ate njagala kuddukaka kulaba mawulire simanyi kudduka kulaba mupiira era wali gubeerawo ate ne bwoba oyagadde ka buliizi nti gw'olireko wali wabweru olikuliira mu kizimbe munda balina balukoni nkugambe kyovola gye nsinga okwagala omusajja gwekituufu kwategeera namubiru kyovola nti gye nsinga okwagala nze bwe mpitamu bwe nti olumala okukola wano oda mpitamu buyisi nga ntulali kabalaza nga ndyoka mpowa bwe nti oluwombo lwange nga lulyoka lujja ng'olyoka owulira amaanyi ate nasebo naki neewunyawo kazibeere zino kabuyonjo amanyi mu kibuga muno kabuyonjo za tolina okunoonya byonna wali gwekyoba omanya they are very organized Dream Restaurants olw'oluwombo olw'enkoko olw'ennyama ate kati Dream Restaurants atandika okulowooza ku bantu b'emukono eyo abantu b'ejjinja abantu b'e Masaka abantu b'Entebbe okyegedde waliwo abantu bangi nga ogenda Entebbe n'oyagala okulya ku mmere ya Dream
ng'atogirina kudda Kampala omaliza ogudde mu bintu by'otategeera. So nambiru lowooza ku bantu abo. Lowooza ku bantu b'e Masaka, ku bantu b'e Mbalala. Beera wazinga yaffe tukiza obuvunaanyizibwa bwo. Okitegedde bulungi. Ffe tuli okusaasaanya amawulire okubagamba nti bannange Dream yasaze Kampala kakati eri n'Entebbe. Kyoyogedde kituufu. Twali mu biseera bya COVID. Okimanyi nti oyinza otuuka Entebbe kati nga mu kibuga ky'Entebbe n'oyagala okulya ku mmere nga ekyamazima Dream bo balina emmere yanjawulo. Emmere gy'osobola okulya n'ekutula n'otuuka n'ogamba ng'oyagala kuliira awo n'ogenda obalamu omwana akabodaboda bwagenda okakolokota okuva ewandegeya akatuuseeko mu kitoolo nebikusobera n'ogamba ndi ekicyapati nali ku airport mu biseera bya COVID nina omuntu gwe nali ntutte ng'agenda kulinnya nnyonyi abasaale ebyo baali abasajja aba COVID balinamu obubbi baali nga bakola awo era abakulembeze b'eddiini tebabyogerako nga bazita nga CPR basooka kukebera COVID essaawa oba 24 n'olyoka olinya ennyonyi ku makya katwagenda netugenda bakebere test batukebere COVID tulindemu essaawa 4 result zifulume tuyoke tuboarding flight nga ya ssaawa 10 twagenda ku makya saa 2 olina olinde essaawa ezo wakati ate n'ez'ennyonyi n'oyo y'emmere okunoonya okulyanga waliwo ngate tulina n'omagamaga Dream ogisanze wante babasimba eneno nga mu kitoolo gye bali batadde gundi mutukoze obulungi obutagambika era mwongere tukola obulungi yennyabo so ne mukwano gwaffe Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Tumutumiddeko nnyo omwami Sula Birungo Wandegeya wali tukutumiddeko nnyo tujja tuli mu kkubo tujja Sula Birungo ate ye wanjawulo oyo bamukakasa mu kukola ekikalayi ky'enkoko gwe muba oyagala ekikalayi ky'enkoko ate wonna ate oyo kyemumanyiko alina abaana abalina pikipiki omwana akutuusiza ekikalayi kyo nga kikyayo nga kiri clean. So ne woba nno oyagadde kuba nti okolerawo ka birthday ko oyagadde mutulekawo ne banno bana 5 6 tukituyemu ekikoko tujja genda by the tujja genda okwo. So Uncle Sula webale nnyo service webale kwera wazinga yaffe oyo yagaziyamu yateeka entinda abenti abali basumbuibwa nnyo okujja boda kikulu nnyo okutegeera abantu bwe bali so n'ateekawo era abantu abakwasaganya bulungi nnyo. Dr. Senjobe wa Beef Organic abalina okusomozebwa kw'endwadde abantu balwadde bebyaddala ennaku z'abantu badde buli omu omusanga awo onasumagira alwala akasumagizi oli alwala ulcers oli alina prostate ono alina ania nina omulwadde wange wa ulcer gwenjala otwalayo ulcer ate mubi nnyo ulcer akujjako ebintu bingi nnyo ulcer akujja ku mmere ey'enjawulo akujja ku biwoomerera akujja ku matooke akujja ku lumonde akujja ku bintu bingi nnyo n'ojja n'oli owa sukaali naye ne bamujja ku bino ne bamujja ku biri ne bamujja bingi. So mugende ewo ewa Dr. Senjobe awe Mengo ajja kubanga abatabulira eddaawa abasoga bayita bulezi ajja kubatabulira obulezi ate n'abagundi babayita obulezi ate mu Lukiga buba butwa era akagundi k'obutwa embala ekabaale bw'okagula kabeerako obulezi bw'embeba obutambemmeze no so kati tukyogedde mu Luganda ne mu Lusoga ajja kubatabula ekirungi muno ekya Dr. Senjobe akozesa ba medical doctors n'asooka kucheckinga n'ategeera obulwadde then wamala okucheckinga n'ategeera nti olina ulcers ku stage bweti obadde olya kinaki wakozesa ku ddagala kiri obadde olina n'asooka aliraba kati awatandikira n'atandika okujjanjaba paka lwovaamu omuntu paka lwowona bana abakyala mbadde nkozesa family planning naye nagivuddeko olubuto lukyaganye ndi myaka 7 oluusi omonizo ziba zaaloka
bookingirayo kati akwabuwe hormone balance no balancing hormones no dengu no funa olubuto bana abakyala sikyalina appetite omusajja angenda bamulabe omala nombika n'ogenda obusimu bwafu obwokwagala abuzibukula abaami tokyasobola kubako kyokola oyingira ekisaawe ng'okoma wali omupiira togumalako oluyingira nti ze banzijeyo refali ogamba layina kati ogenda okulaba owabodaboda ono kasozi gwotuma ettooke sibagala gokubira simu nti batwalayo ekenyama sibagala yamalayo gwe bayingiza mu kifo kyo nogera kisoboka kitya ng'omuvuka ogenda okulaba obwana bulina amatwe amawanvu ogenda okulabamu obwerabamu obuddugavu tebutegerekeka oba oli awo nga Sematimba yakwongererayo nowaboda gwewatumanga mwennyini kati okwewala ebyo beera musajja amalako era amalayo bwe tulaga wazibulukwago yayogerawo wetulaga so gende wa Dr. Viva ajja kujjanjaba Mengo opposite Masengere oba ku kooti y'Emmengo wali kiko ekyamawo oba okwata ojja kusanga ekizimbe kinene nnyo kiriko Abiva Organic oba ovudde Mengo that is Masaka Road botuuka katale k'Emmengo kyamiraawo boda yonosulu 10 gigambe ngenda ku Biva Organic ninga lwate batambulawo abantu kumpi tambulawo okoleneko exercise otambulawo ojja kubanga otuukawo bwoba oli mutundu byekayunga oyo ye Dr. Senjovu yakola ekyaffe ekyazinga yaffe yatuukiza obuvunaanyizibwa bwe n'amanya abantu be gye bali kati ekayunga tutana kujja Kampala aho genda awo kati k'omu hotel side yawo wali erugazi naawe tojja genda awali opposite Abusa Bank unao Biva weri Masaka naye tojja Kampala Masaka naye waliwo enteekateeka yammwe Embalala tojja ate Masaka Embalala nawe waliwo enteekateeka yammwe eya Biva Organic okumukubira ku nsimu ali ku 0752 6 24 27 lero tugenda kukoma wano okujjako mu abalina emikolo nga mwagala njogerera omukolo gwammwe oyagala video ennungi oyagala juice omulungi oyagala aboogezi ne bakatuma abalungi abajja okuweesa omukolo gw'ekitiibwa oli bweruwa gwanga yakuteekerateekera mukolo nkubira ku 07 0 736 yenamba gyolaba akati aba tours abaagala okutambulako mu ngeri eri executive ng'oyagala genda olambula eggwanga Uganda weeyagale otambule muyinza n'okuba oyagala bwagazi genda kulima ku bijja naye nga weetaaga emmotoka eneekutambuza mugenda bangi mugenda nga family 16 bantu 7 bantu 8 bantu 3 ne baba 2 ne bwoba omu ng'oli oyagala okutambuzaamuko mu Uganda tulina aba professional drivers professional in all terms mbeda bweru wagwanga nzija mu Uganda simanyi bakujja ku airport simanyi kukola biki simanyi kubookingira hotel ebyo zinga yaffe Nengo Tours and Travel babisotinze bulungi nnyo enamba bakubire ku 0700 981040 era ne WhatsApp kweri mu mbeera efaanana bwetyo tubasiibuddeko tubaagala nnyo tubalaba olundi kale mubeere bulungi mbeere nga mwagala abatategedde betwogedde twandibasabidde mu bitegeere naye ate kakati okusaba tusobola okusaba naye okutegeerera gwolina okukisalawo kutegeera siteeka so gwe tukwagala abatutegedde tweyongereyo maaso tusubscribinge tulekinge